Abataka abakulu b'obusolya bategese omusomo ku buwangwa n'ennono nga guno gugenda kubeerayo ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja. Mu kutongoza omusomo guno, Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse mu myuka we Dr. Twaha Kawase asabye abataka okwagazisa abazzukulu ennono. Abataka abakulu ab'obusolya bakungaanye mu bimuli bya Bulange MMENGO okwetaba ku mukolo gw'okutongoza omusomo ku buwangwa ennono n'empisa ogw'omwaka 2023 ogw'okubeerawo nga 27 omwezi ogujja mu Lubiri MMENGO. Eddala engalo nga bw'assaako omukono. Omusomo guno guteekeddwa olukiiko lw'abataka olukulembera omukubiriza Augustine Namwama n'ekigendero ekyokunyweza empisa mu ngoberera n'enkola ey'okwabya ennyimbe nga lwetabiddwamu n'omumyuka asooka owa Katikkiro Hajji Twaha Kawase akiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga, minisita w'ebyobuwangwa n'ennono w'ekitiibwa Anthony Wamala n'abalala. Okusinza ku Mutaka Namwama, omusomo gwesigamiziddwa ku mulamwa ogugamba nti obusika mu Buganda musingi gwa buntubulamu. Wano wasinzidde n'ennyamira olw'engeri enkola y'olumbe gy'edobonkanyiziddwamu awatagoberera mateeka nga ensonga lwaki bakola enteekateeka eno. Bangi bye bakola byava dda ku nnono entuufu ne bireetawo n'okunaabuuka kw'obuntubulamu mu bangi mu basika baffe. Ayogedde kaweefube ateereddwawo olukiiko okulaba nga enteekateeka y'okwabya ennyimbe ezzibwa ku nnono, bw'ati ne yeebaza Obwakabaka n'abantu ssekinnoomu abayambyeko okulaba nga batambuza emirimu. Tuluubirira okuggumiza omusingi gw'obuntubulamu. Twebaza obuwagizi okuva mu Bwakabaka bwonna. Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Anthony Wamala yeebazza abataka bano olw'enteekateeka eno gy'agambye nti yankizo naddala mu kiseera kino ng'obuntubulamu buwedde mu bantu. Njala okuddamu okwebaza bajjajja enteekateeka zonna ze mukola ku lw'abazzukulu bammwe. Tulowooza nti ekikabo kiba kiteredde bulungi, ebikabo biba biteredde bulungi, Obuganda bujja kuba buteredde. Mubaka bwa Katikkiro Hajji Kawase asabye abataka okwagazisa abantu ba Ssaabasajja emitendera n'ennono ey'okwabya ennyimbe. Lwaki omuntu yanditidde olubugo? Lwaki batya embugo? Kale mubamatize abantu baffe, mubabuulire nti olubugo luno enfumbi enkuwadde ebiraga obuyinza. Akuutidde abataka okunnyonnyola abantu abalala omuli bannaddiini ku ntambuza y'okussaako omusikano obuwangwa. Awo tubaagalamu amagezi engeri muwuliziganya ne bannaddiini okulaba nti ffenna ab'omulembe guno omutebi tewali asigadde nti ate nze eddiini eŋŋaanye okwabya olumbe. Awo budde ku biyitingana ku lususuze n'asaba abantu okutegeera ennono n'obuwangwa bw'Obwakabaka. Lwaki tusoosowaza okugamba nti nze ng'Omuganda kireke kukutawaanya mutwe obeere awo ogira oti nedda, sooka otutegeere. Bw'onootutegeera ojja kumanya bwe tutambula. Disani Mutyaba yakusakidde Grey ino.